The producer bankuba wa Palaso sebo bansala n'enviri bansalako n'enviri oba yali azaagaza ati Palaso njagala ojjukire nga yakayingira mu Uganda bwati downfall ya Moze Radio yavaawa Zimbalaba bwa upcoming bungi abuwawa collab naye adibawa nti genda naawe nkwejjeeko agamaso ne chorus teyali yiye ne at the end eyamuwa collab yamala kumala kufa. Sebo, nyabo, mwana wa Katonda wenna ali eyo. Eno yera Bongo Charity Foundation. Tukola art for charity. Nga tuyita mu bitone ebyenjawulo omuli okusiiga n'okukuba ebifaananyi, okutonaatona ebisenge ne art. Nga jjayo endabika y'ekifo. Tukwaniriza n'essanyu kasitoma waffe oyagala kugula art waffe oba oyagala gwe mwennyini tukusiige mu bifaananyi. Olina omwagalo awo oyagala kumutonera kirabo nga kuliko ekifaananyi kye. Tutuukirire wano ku Bongo Charity Foundation. Buli lw'otuwagira ng'otuwa omulimu oba ng'otugulako ati waffe. Mwe tufuna obuyambi obulabirira n'okusomesa abaana abato okuva ku streets ez'enjawulo abataliiko alabirira. Bire ku namba y'essimu noti 7 noti 346 827. Le Bongo Charity Foundation tukola art for charity. Come paint your legacy with us. Katkonjulile Salimwa Poultry and Mixed Farm abakugoboka mukulunda okutuukaganya n'omutindo nga bano bakuguka mukulunda enkoko enganda n'enzungu omuli ez'amagi n'ennyama ziyite broilers obumyu amakovu ebyennyanja embuzi enkofu ssekkoko mmenye kindekeke ate nga byonna bibalunda simuliimu ddagala zzungu lyonna balina n'obukoko obw'olunaku oba one day chicks n'obw'omwezi oba 1 month chicks kw'ossa n'okutunda n'okusuubuza amagi ag'enkoko enzungu n'enganda nga bino byonna tebiri mu ddagala zzungu lyonna kati gwe omusuubuzi n'omuguzisa kinnoomu bakubire oba obasange ewakiso Kasengejje Road Salimwa Poultry and Mixed Farm. Let's live organic. Abawagira gospel music amanya nze Bright Go Amaleta Apostle omuyimbi wa gospel akuyimbidde obuyimba bungi nnyo ne bw'owulira mu background. Ennaku z'omwezi nga 9 omwezi ogw'omunaana lugenda kuba lunaku lwa Sande mbayise mu gospel charity show yamba abaana ba Mukama. Tugenda kubeera owa Musumba Richard Mukisa awo ku Power of Faith Church e Makandwa Kajansi nga wakava mu Kijapani nga wakakulosinga Ntebe Express ku kalina ey'okubiri ku mukono gwa wansi wokiirawo church weeryawo. Okuyingira abaana abato 3,000 abantu abakulu mutwalo VVIP emitwalo 5 obeera ku tebo emitwalo 5 eyebeera tebo. Gwe mugenyi omukulu nkwanyiriza siga ebyo Mukama byakugambye okusiga ku lw'enjiri. Guno mukisa gaba Mukama kyakugambye okugaba engoye engato sukaali sabuuni omunnyo n'ebirala ebiringa ewe bityo Mukama byakugambye okusiga. Tusinzira mu kyawandiikibwa Job 14:7 okuzaamu abatalina ssuubi. Mukama akumpeera omukisa omunene ngenda kuba nkuyimbira ennyimba zonna z'omanyi n'abayimbi bangi abamperekeddeko ky'olina okumanya. Buli luyimba tugenda kuyimba mukeereko toddayo mangu. Kubira ku namba zange ez'essimu 075726 ne 07834449 zonna zireeta Bright Go Amaleta Apostle. Byonna nga biwagiddwa Combo Vibes Audio Studio ne Namina Films ku video ne Maleto Event. Alive kwetuli amanya bampita Rimasam oba osobola okumpita Mechanic Rabongo wewaawo neesimye nnyo okubanga n'olwaleero Katonda ansinkanyiza ebimu ku bitone ebikyasinza okuba ebyenjawulo. Bwenjogera ku kuyimba kibikola bwe tudda mu kuwandiika peeni ndowooza ataawo kyegirisa bwegirisa wadde nga nzikiriza nti ebitone byonna ebitalina Mukama gwali atugoberera tebiba na makulu. Kkiriza Yesu Kristo ng'omulokozi wo bijja kwanguwa. Yatutonda kumuwandiikira kumuyimbira na kumuweereza kubanga ekyo kakisobola omusasula. Byatuwadde bingi bwatuwa obulamu omukka okutemya obutemya kya muwendo. Lwaki twesigaza ne tugamba nti nedda ffe ku mawagali kwe tutagenda kuva ebyokumusinza tobitubuulira. Katonda yatonda eggulu n'ensi tokyerabiranga era n'oyo munnabitone gw'otunulira n'otya yamuwa ku masannyalaze.
kale Bonchate Foundation bakwano banga abantu maano bakama bangi tuli mu kuzimbira abaana ba ku luguudo ssomero tutandise okusereka art room n'ebyemikono essomero primary school twagimaze tukugamba ki nti ffe twajja wano sabiriza abazungu twajja bikola bibe bogula art pieces zaffe n'otuwagira tukola entebe za hotel entebe zo madiire eza antique crafts n'ebirala office yo hotel yo nyumba yo gwe gituwe nga bakagimalizo gizimba fe twanike kwanda kooti tugidressing n'ebisiige tuteekemu buli kimu interior designing compound smazi pagola wabweru buli kimu fe akasente ako betuna akatuwa ketugenda okukozesa okuyamba bamulekwa bannamwandu n'obwana bw'okulugudo kowe kulaba omulembe ogulimu abaana bambi sitaani bayagala okuyuzaayoza ate nga naffe tutunula omwana w'eggwanga lyessuubi erisookera lyessuubi erisemba watali mwana wa ggwanga tewali nsi yaffe yanca gwe agamba nti nedda onakulembedde bubi onaafuze bubi onayogera bubi ono ofisi agikutte bubi sooka oba ekyokulabirako abo bannabyabufuzi nkiddamu betuwa obwesigwe bwaffe batufugira emyaka 5 bwaba yafuga bubi olwo eggwanga lyaffe nalitutekera emyaka egisukka mu 8 ye olwo abamu beddukira n'okweddukira n'agenda wabweru kakati botwa twamu essubi n'atufuga bubi n'akolaga ddibengalye olaba eggwanga bwe tulisigalamu gaffe tutoba nga ye teyalina mwoyo gwa nsi yadduka kikyentegeeza nti gwe tolina munnabyabufuzi oyo kale muyambeko naawe beera omu ku balonde ku kyalo kyo tolinda kulaba mbwefiridde ku kkubo itesite kanso bemba musobola mwekolemu omulimu eyinza okulwa tolinda kasasiro okulaba oli avuga emmotoka ate n'asuula ebicupa by'amazzi wabweru ng'avuga ekkubo neriddugala n'ebintu nebigenda myala tolinda chairman wa kyalo oli akutta akaana mbu chairman yamanyi olya nedda buli muntu waali abe munnauganda omutuufu tandikira ku kyolaba olongoose olwo neggwanga lyaffe lidde mulifuuke great nate gwe ayina emmere gyoyiwa kasasiro emmere ekolima toyiwa mmere kasasiro giteeke mu katifini giwe neyiba waasula enjala gwayina engatto lwaki ozirinnyamu nga munno ayita bigere gwayina omifaliso lwaki ogyokya nga munno tayina waasula ku biveera kwata omufaliso gumuwe ekyana kikitega kuyita bazungu wano lwaki twefeebya kale Ready Pro wanjise nsanso okulaba nange nsanso obulamu obulamu buli bwe butyo oli fresh naye era Mukama Katonda nga bw'ogambye yasinga okutegeera era n'ebyo bagamba tandika then teri agenda kujjayo gwalina okwejjayo nga tonnanenya balala sooka okole ki obeeko kyokola olyoka onenya abalala. Mukama yebazibwe. Amin. Nze musajja muloko kitegeera goli wa ddiini kyekyo era ddiini y'emu Katonda ndi musajja Muisiraamu. Olaba Katonda bwali obugagga bwatusisinkanya era enkomerero Katonda obubonero bwanjawulo naye ate tumaliriza ffenna tuyita tuyise omusamizi omulokole ani naye era enkomerero Katonda. Amina. Webale kwagala Allah inshallah. Naye mwongere mwakajanja n'abantu abali ewo nobagaze Allah ng'oyita mu bikolwa ng'oyita mu neeyisa era tuli kimu omulokole ani yenna enkomerero yenna Katonda era ffenna twogera ku bamalayika ba Katonda. Weewaawo Ready Pro kiki ekibatawanya ne Paraso toli mu mativu ne Paraso owankubidde essimu ng'abannangenda fiira mu nju bannaye mukazi wange agenda fiira yakazaala bannange kiki wasooka n'onkubira ne ŋŋaana ye Ready Pro nga sanjagadde kwogera ku nsonga za bamayanja ankopi bamayanja kubanga ankopi nze y'omu ku bantu benneesiga bendabanga muguno omulembe agezezaako okukwata ensonga mu mbeera y'ekisajja kikulu. Muguno waaguli abadde muwaaguli saba asaza ankopi najja ne muguno ankopi ali mu kuteteekanya ateekemu ssente ne muguno abeereko naye abantu nga bwe bakiraba kyova olaba entalo zibaddengawo naye kati entalo zandize mu talenti ne ziva mu physical genda ku microphone leka banno bagende ku microphone bayimbe tobakuba mugongo omanye enkokola ne mu music industry mweri omukono mweguli nno ddala
omukono mweguli abakifunyeko tebagala balaba kifune. Nalina epalaso nga yakava America nga ayagga ani yamukuba omukono. Palaso bwe yali yakava mu America wali naye ready. Nali naye nani yamukuba omukono nali mu asonze nga manyi endowooza alimba nolimba alina ssente aganye zituwa. Ebyadda teyalina ssente. Yava mu America nga tayina. Yava mu America nga tayina ze kuyiyiza wano bulamu. Tiwali yamukuba mukono. Kati omukono ye gwakuba abalala. Ani amulagira. Balasa kusawula omukono. Si nze nzekka. Abayimbi abasinga munnange bw'abaako ne kye yeekoledde wadde si yamuleese ateekamu obusungu bungi. Ate omuntu gwe twandisuubidde okubanga azimba bulamu bwe. Musanyufu nnyo okubanga abandibadde ba kompitita be bonna bali mabega ge. Naye ye we yajjira mu geemu naye yalina be yasangawo. Yalina be yasangawo anko be wasangawo bakuba omukono. Bw'oba obuzibu obulina na Jeff Kiwa nga wabufuna before kuba wajja ye yali ndowooza ye zaali problemu zo Moze Radio na Jeff. Naye kati nekitegeeza nti naawe olina kikola industry number. Kyogamba yanyiga yesasuza buli muntu. Kakati badde sigenda badde saagala kumwogerako nnyo naye nze mubanja personal. Nze mubanja nga nze personal. Wamuwola akasente. Nali nganye si kumuwola ssente. Palaso yali mu mbeera embi nga mukolera projects nyingi naye nga nze nzimukolera ku bwereere nga bw'ona okolera muganda wo muyimuke ayimuke afune akuwe. Munaye nakola project nyingi nnyo nezitaafuluma naye nga munnange tampawadde n'ekikumi ate nga ffe bapukaamingi twali tubagamba awo olina okukola nange ompe ssente. Ate ennyimba ziyinza okuba zatukana na mutindo. Oyagala bakusasule buli luyimba lw'okola bakusasule oli ne bw'atalwagati lutukana na mutindo omuyita kyankopi. Omanyi tugula engoye ne music alinga ngoye asinga ne ku ngoye oguze olugoye okwata oti olugoye n'olutwala lw'otagenda kwambala. Okwata oti olugoye n'olutwala nga togenda oba olusiimye by then ne luno no. Kati bw'ofuna chance nga abalala baganya okutegeera omuntu omu n'akutegeera n'akuyambako bw'ofuna muddize kiringa Katonda w'onoomusaba nga tolina n'akuwa n'omwesonyiwa. Anti Red Choice okuba biwamu tebyamukolera teyabifunya na bifulumya. Twakola ennyimba ezimu zaamukolera ennyingi ne zigaana naye ezimu zaamukolera era kwe kuzimba n'ennyumba. By then twakwatagana nga yakava mu America tukoze sibasumululaawo kolabo ya Good Life. Good Life yamuwa kolabo. Siba. Bambi yankopi temwandibadde na busungu bungi wansonga emu n'omuntu yennyini naye abantu abamu munnange Uganda tuyiga okusiima. Uganda tulina omuze gw'obutasiima akulaze ekiso omulaga bbina bana Uganda abasinga bakiina ojja omuntu mu kyalo n'ayagala dde mu kyalo gwe amugjeeyo. Naye tugukendeeza. Nnyimba kiziwamu ezo z'ogamba ezikuluma ennyo. Oluyimba lwe twasooka lwe namukolera twali ku luyimba mu Kyakale mu Digide oluyimba twali ne Dr. Fizo we namanyira Palaso officially n'antwala n'andaga nti osobola yampaana nnyo kumba ayagala mukolere. Mukolere kuba teyalina ssente. Muntu oba toyina ssente n'olaba akwagala oba oyagala omukozesa. Bati omukozesa musasule bw'oba ofunye ya mu Kyakale. Netugenda ku show yali ya Bobby Wine. Show yali ya Bobby Wine e Busaabala. Bobby Wine n'amuwa n'agenda netugenda e Busaabala n'aleka yakacheka yatwavaayo e Busaabala eyo yali atutte ne baali balowooza tutte microphone wabaawo ekiraba n'antwala ewuwe n'angamba oli musajja wa kabi nnyo oli bwa ttabbu obwakabi bwafa anko bwe wali ondabamu. Kuba twakoze malamu recently twakoze oluyimba malamu nga ali ku kisenge lwakuba munaye abantu tebakitegeera balaba TV malamu mega malamu go walwandika malamu vibe yali yange namusanga mu covid nakola engoma nga ewedde nga omanyi beat ekidongo nga kiwedde kiwedde noonya omuyimbi agenda okiyimba kubanga nze nga producer nali manyi amanyi gange gali kunanga na mizindaalo biki tegali nnyo mu kuyimba bwe nali manyi mu ebyo ebiseera era nga mwenjagala nviireyo olima nensooka nduweereza King Sir nankubira olwamalamu eyo engoma King Sir netwogera nnyo King Sir naye ng'alinga abuulirira omuyimbi wejjeeyo tewali agenda kujjayo ze munnange ndi eno biki
kati nga nze njagala aliwo omusindikira aluyimbe nawulira engoma abantu beedyamu yali saha oba palaso nga bendaba beegwamu ate bonna baali close gyendi naye nga palaso ali close nnyo nempeza saasaa nga olwokuba tali close ali wala olimba nendukwata nendusitula ku ssimu yange fact nalina na flash esaawa ezo nga njagala kwenunula nengenda ewa palaso mumaka ge yali apangisa awo ku Salama Road ku Kyeruwafu abasinga bamanyiwo nga apangisa palaso yali ayomba n'ennyumba nga balandi road yerenga ne Land Road n'atugamba n'otugamba bannange ayina kaayina akoleki ayongerezeeko nsasuleki Land Road nga ebeera gyali mulando nyamuyiriba bwekiri twatambuza ebigere palaso njagala ojjukire twatambuza ebigere nga tuva ku Avirecords nga bakumyemu Dr. Fizo ng'ayagala ssente akulikodinze mu byakulikodinze naye ng'ayagala ssente n'otambula nange nze yali producer wo ku Kiddo nga toyina ssente nga nze kasobola okukolera Malamu awo kachamba danzo kulyango oyogera naye bimba tujja kumalamu nina oluyimba lwange engoma yange nga wono ga producer nange nina kyenkoze njagala ki munange gwe anko kyotamanya nti nange yo project nganje kuwa nagisabira enkolera omuyimbi agendo jimba nunule anyambe nange nkyusa obulamu gwe kyotamanya boba alowooza amaanyi gaali gagowe kanini nange nasaba engoma yange etambule nendireeta ewuwo wali toyina motoka first of all motoka kikulu gekya white kye wali ovuga kyali kifusesema ebyenda nga tekimalaayo buli kaseera kiba mu garage nombuuza oyina studio nga toyina studio palaso reality tewalina studio wali onsuubiza okunkolera studio byonna kati bye wansuubiza wafuuka mukyala byonna kati mbonaabona nzekka nga nakola kye nasabira kinkyusa obulamu malamu nalonda nemmala ani oyo zonna ngoma zaava mu malamu kuba period abantu abatulaba tesisuubira nti zonna zafuluma general yanjawulo kyokka n'essaawa zakakati nyimba zifuluma nzimanyi enyimba za palasi zifuluma nzimanyi ng'oggyeko malidadi zonna zoli mu kutakolabo tuli balongo ne Chameleon tuli balongo tuli bita tebyawukana olulimba twalukola kiro najje ekiro twakola ennyimba nnyingi nkimanyi kompyuta ejjudde ennyimba ngoma zange kompyuta paso nagireka nali ngenda gikwata njiyiwe nga nvaayo kubanga paso kye yansasulamu yagamba abanigabe bampemu punishment for why nze producer bankuba wa palaso bansala n'enviiri bansalako n'enviiri oba yali azaagaza ki nekolo baazisala yino kaliyo kameme yakakano ngezaako okwagala budde wano baazisalirako wa palaso okuva olwo we bansala enviiri music nandaba nga takyali mu ssente biki nentandiko yiyo obulimu bwalejjalejja omuntu yali professional gwe wasanga ng'ali professional mulimo gwe kuba nnyimba za palaso size nasooka okukola yiti wano nali nkola ne Victor Kamenyo nakuba yongeza omuliro nga nze nzikubye nenkolako ne Kenzo nakolako ne Spice Diana ne bonna bansasula bulungi era bo ne banta ne tweta kati enviiri wazitwala wa anko kuba kyeki wansasulamu bankuba nno bankuba kati kyekikubya ekinkubya nzija ekiro munnange manyi palaso yali ansuubiza emabega ngenda kukolera studio Red Pro nja kukolera studio nga nfunye ssente omaze ogikola nzize nina vibe zange nange ze njagala okukolera oba okwekolera nzize yali yagaana abantu siyingiramu studio nga amaze nokola malamu engoma yange giwulira tachi yonna yange nalonda ne mala tachi yange ani oyo tachi yange ezo nyimba ze muwulira palaso yakuba period abamugamba musimanyanga mozaali za moze radio wapi ezo vibe zaali ziri fresh zaali ziri fresh teziva mu kitabo kya moze teziva ku good life zaali fresh nga ndese fresh kubanga already ne kati nina fresh work nze nganze naye natya nesikamu kati ntya n'omugaba kubanga saamufunamu wadde tudde wano oyingire omujagala wano bakusalirako ebifa bakusala enviiri kibi nnyo
kakati ng'agamba Ivan Kira omanya Ivan Kira ke nga bwakapalaso akasooka mu lugendo era olaba Ivan Kira omanya n'ekipalaso kyekawo ekijalawo jja kumala kunsasula mwe ku respect kubanga bwana nsasula muganda wange nali mutwala nga muganda wange essaawa zino mutwala nga muntu gw'emmanja kuba siri musanyufu siri mumativu embeera gye ndimu eri awo kyokka nina kye nnina mutwe n'abalala bakyetaaga naye yakibikka kateni eya black yakibikka leeso ya black abalala baleme kukiraba ojja nzijja ekiro njagala ku recordinga kumbe yagamba abaniga oyo tayingira kuba yalina order mu studio yeewaka wamukola ki namukolera olimba lwa mmalamu kikukyaya omuntu nga tekinaba kunkya njagala ubuuze ye mukyala we yamukola ki sandyagadde kuleeta abantu beyakola bibi naye nga tebalina kye bamukola ye aliyeni yamukola ki before lutalo njagala mujjukira entalo gye zaafiira ddala weebuuze ddala omusajja ono Raymond oli yali atambula bibye noono atambula bibye okitegedde n'asalawo bagabane ku energy kinga bwe najja essaawa zino nga nze ndyokya noyagala tugabane ku energy wange kuba nze njokya mba nkukoze ekikolobero kyawo okuwagala neŋŋamba kale kamuwe bwe mba saagadde sijja kumuwa mba nkoze omusango byampaka kati bwe kiri ye entalo ze zibeera ye muganda wange music industry Uncle Palaso ya buli omu eringa nnyanja vubamu n'oli avube lwaki omwana okuvuba oyingira studio ewingire waka ngire waka nkonkona waliwo kino ekitamiivu bakikuba nnyo ekyo ekitamiivu kyebo manyi kyo kiwulu kigamba nakyo kiringa mbwandalu nga kiŋŋaano yingira kati nga nkisindika nkikubamu ku bukonde nga musindika mukubamu ku bukonde nga mugambo manyi asa Ivani waliwo ekiniga simanyi erinnya lyakyo waliwo kitamiira nnyo mutamiivu abasinga bonna abakoze ne Palaso bamumanyi abeera awo yeefuula ayagala ennyo kati nga ŋŋaano yingira nga mugamba kakati gwe ŋŋanda ŋŋaani nga anko yaŋŋamba studio yange studio yange yagipata nagikola kubanga nze namutwala mu studio tukokola malamu twagenda mu okukola malamu abasinga mumuwulira lwakuba temumanyi ba producer yani producer yakola ekidongo nsobola okukolera ekidongo nga tolina wadde idea gyompadde ne tukola ekidongo nenkuwa ne rhyme kuba kino music ali ku rhyme and rhythm nebwowuuna ebeera rhythm music ali ku rhythm and rhyme and rhythm bwofuna rhyme n'okubamu rhythm ennungi that is music newoba toyimbye ebigambo okutegera is not education it's rhyme and rhythm olimba lwa zolo lwatambudde naye yayogera kigambo ki tewali kitegeeza kiri ku rhythm and rhyme kati nzize ne rhyme yange nkuwadde ne rhythm nkuwadde ne studio nkugulidde amasanyalaze tijje yamugulira bbiya yajja talina ssente ku studio yambuuza olina studio eri free okumanya omusajja oyo wambwa nnyo saagala kwetonda ku ekyo Palaso wambuuzaako olina studio time nenkugamba nina netugenda ewa Dr. Fizo bwe twatuuka ewa Fizo n'atugamba ndibbize mukatono naye mumpe eddakiika 15 ojjukira kye wakola Uncle Palaso wandaga ndi mubi nnyo nga tonna tetunnakoba malamu nondaga ndi mubi nnyo era wava tokwatagana nange oluyimba lwali soma omwama wange soma oluyimba nalukubira ku gita oluyimba lwa soma oluyimba lwa soma nalukubira ku gita ewa Palaso era we yaluyiyiza kati we yamala odduyiya nangamba olina studio enkalu ne mugamba nina netugende wa Fizo kuba naye sinnakola studio yange tuuke wa Fizo nenjogera ne Fizo n'atugamba mumpeemu obudakiika butono dakiika 15 ngenda kubamba wamu n'olaga oli ku bwangu nnyo n'ondaga ndi mubi nnyo n'ogenda olimba n'olukolera ewalala ewa smart keys obaani n'ogenda eyo n'olukola tewa appreciatinga composition yavaawa nze nalukubira ku gita bino byenjogera mazima kubanga birina n'obukakafu Kulimba lwa Palaso luno olinamu omukono n'empya ezifuluma mayi Palaso enjiya yajja mu bikadde Palaso tasobola kujja mbu ayiye ekintu kipya Palaso talenti ye temalaayo nze nkubulira Palaso talenti ye eyina weetuuka
weekoma abasigadde gola metandikira bongo yinza okuba kino ekintu tokimanyi bambi wakuba owulira kiwedde soogera ku ggwe wekka naye njogera n'abalala abafaani ba music abawulira ebiwedde kuba mu studio munnange tosobola manya bibaddeyo omuyimbi asobola n'okukola oluyimba lwe yiti n'aleka ng'alwanye nga ne kompyuta agyasiza producer n'osirika negenda nekuba yiti nemwekyawa n'oyo omuyimbi naye nga gwe wakola byonna ebiri emabega tamalayo talenti ye mbuuza lwaki nakwata nali ngenda kudiritinga waka yena bwe nali nkoze mu kompyuta ye nveeyo kuba nali maliridde ndabye nga tebinkolera ngenda nfuuka musajja mukyala wange alina olubuto ddala kale ebyo sijja byogerako nnyo omukyala yaliwaawo nga njagala muwa ku ssente naye nga ndaba tezivaayo omusajja ayiwa ssente agabira oli buli omu kizike n'atuuka ku nze nampa 2 nakolaki ezo omusajja gwe wandigambye nti ono abeere ku kido alina bye yankolera ebyamakulu ate n'okwata abalala batalina kye bakoze nali njagala nange ku kyeyinize wali ogabira abaana okulaga sympathy lwaki mu kamera olaga sympathy ate muliyo life n'olaga adway kubanga ekyo kyo kiyina Uncle Pallaso muliyo life bebijja mu bya kamera biki oyogera oyinza n'okumpaana naye bwe tudda mu reality nga temuli kamera n'abanigawo bakimanyi bw'oba oyombesa omuntu tebalikodinga bw'oba okuba omuntu tebalikodinga omanyi asinga violence mu music wa Uganda omanyi asinga violence Yanga Mulo tebali violent ng'omulaba kunywanja alina kukola gavidi naye Yanga Mulo tebali violent kusinga Pallaso njagala ojjukire nga yakayingira mu Uganda bwati downfall ya Moze Radio yavaawa Pallaso kuyingira mu Uganda ate atandise njagala oddeyo reviewing nga YouTube etereka Pallaso yasooka n'alumba ku Good Life ne bamuwaayo oluyimba nadda n'alumba ng'amajja amapangise aga Jeff najja n'alumba ate n'obusungu obungi ennyo obwo obusungu obujjawa Uncle Pallaso ku bantu ate abakwagala kuba nandisuubidde omuntu akwagadde n'abaako kyakukolera nawe gwe wandyagadde n'obaako nekyomukolera bino sibireeta nti njagala mukuba oba njagala muwalampirako Pallaso namulaba yakayingira mu Uganda tewali namulaba yakajja mu Uganda akyusizza obulamu bwe yekka njagala ompeeyo omwana ali mu Team Good Music ng'akyusizza obulamu lwa Pallaso ze mumpe nve wano nkute ngende ngani payomu ani gwawadde kolabo n'emusitula nga yo gye baamuweeya amaaso n'esumulula njagala ompeeyo gwawadde kolabo n'emusitula nga kolabo mumala kwekolera luyimba lwo ne lutukutambulako n'alyoka akuyita okuwa kolabo eyo teba kolabo buba busuma buba busuma aba akubbye kalaba kuba ya distributinga yakola biba ku page ye era n'omwana Pesi Vibes nabula n'enseka noseka ningamba sikupulama abo bonna sandi boogeddeko naye bo balowooza abayamba naye musajja yeeyamba yekka kubanga Pesi yali akoze oluyimba lwe lupya saa yagamba ndowooza yamugamba oluyimba bambi lulungi lukusingayo kuba lwosoose n'alumulekera sebo ye anko nagasa olina kyolina kusigaza era n'aluteeka ku peegi ze genda olukebere oba olowooza nnyimba tuyina gwe wali owadde kolabo awadde abayimbi kolabo n'azibalekera bafe nazo nze mbalaba bwa upcoming bungi abuwawa kolabo naye agibawa nti genda naawe nkwejjeeko Red Pro bayimbi bangi nnyo bawadde gundi kolabo na so omuyimbi okuba njagala ompeeyo omuyimbi omu Pallaso gwe yajjayo ye ng'omuyimbi tamaze kwejjayo kuba ye baamugjayo teyamala kwejjayo Pallaso baamugjayo kuba oluyimba lw'amaaso tetwali tetulumanyi nti mu nnyimba ze ag'amaaso ne kolasi teyali yiye naye at the end eyamuwa kolabo yamala kumala kufa era ne bwe yafa tavangayo ne boogera bintu bya ssanyu kwoyo yamugjayo payo interview ye ng'abaana Moze Radio ng'agamba Moze Radio yannyamba mulungi okujjako okwogera ate zirabbishi n'oli zaatandagadde wulira okugamba mbu yajja simanya nga mudongo ayambala mpale mwana ennyimba zonna sewali yazimuwandiikira
tioba palaso azimuwandiikidde zamuleeta bambi kyensaba kino sikyogera nti ensonga ekinjogeza kino ansasule ate yeddeko mubanja miliyoni 10 nabbiri naye kennyini akimanyi ensonga ezimmanjisa namusanga mwavu nga tayina nga tasobola dde okuzimba etoireeti basobola tasobola kuzimba dde etoireeti nemukolera engoma malamu nalonda nemalaani oyo zonna zava mu pulojekiti eja emumalamu miliyoni 12 kati palaso njagala nkubuuze okumanya nkubanja ne sente ezisuka mu 12 wenajjira ku studio yo nga ndese malamu project engoma beat waina miliyoni 12 ezo wali osobola okuzimba wadde ekinaabiro kyekyalo yali tasobola munnange ng'ate bagamba munnaesiina tebamukkiririzaamu oba afuna chance nenkukkirizaamu kwatayo akatono kompadde kayambe obulamu bwange neetereze studio ye eyange nali nkola n'omwami gwe bayita tijje manyi palaso ye muntu gwe wali oyiyiza nga newoba tokiina ekintu gwe nga ggwe olw'okumwagala n'ogamba kamuyiyize abantu bangi bakiina omuntu asobola ogamba munange siina mmotoka naye muganda wange ono yeetaaga mmotoka agende mu ddwaliro n'ofuna gy'okola ki gy'ogiyiriba ye tayiriba tabimanyi kuba buli we yali atuuka bali bamanyi alina ssente kusinziira ku njogerayo nga buli watuuka n'abaako kyayogera nga bamutunuza mu ssente bizinesi ninga tebamanyi nti talina byaddala litalina nengenda ewa tijje nze nasaba tijje kuba we twali tukola ne mugamba ono muyimbi wange palaso saba tumukolera oluyimba tijje ekyamala eviri ku mutwe ng'ate amumanyi naye nga talina za bbiya talina za vibe tijje n'amugulira bbiya n'amugulira n'ebikuba obulalalala asobole okukola oluyimba lw'amalamu n'ava mu studio nga tawadde nekya n'ekikumisebe enkeera yatekeera kutuma nga boss baleete data yatituma ekyo ekiralu kye kikime data nga boss neŋŋamba mwana talina gyatwala data tijje n'aŋŋamba mubawe manyi tijje musajja mukakamu yali studio yali ya tijje era ekyaliyo n'aŋŋamba lumuwe tumuwadde oluyimba lukoze yiiti tazeeko n'amabega ate time ate kyasinga okunnuma palaso ensonga ati ngenda ate sinaba nonna kuyingira deep inside nkyabanja kasente kange mu mutima mulungi sinaba kujjayo mutima mubi nti kale nekyayi ne wootakampa palaso akakayimba wava mu studio nga tutuwadde nekya n'ekikumi ekyannuma nekyenzija enviri ku mutwe wafuna contract ng'oluyimba lukubye ey'essimu eya Tekino palaso nga bakuwadde amasimu g'obwerere nga sina smartphone esimu yazigabira balala naye niyakola oluyimba olwakuweesa contract ezo zonna nze palaso wanzija mu music industry palaso abantu tebakyampa matu nze wansanga abantu bampulira ba Spice Dana bannaye Spice Dana amankwagala nnyo mukwano gwange era nkunoonya tuddemu tukole ffenna kuba sibalinaako buzibu mwenna bakolera ne munsasula nakola ne bambi project ya maama eyali eya Rema najuwa Kenzo yali agisasula ne bagigira naye yali ya Dana yali agisasuddeko twala omukisa okwetondera Spice Dana project zizo ngenda zitwalanga serious enjiwoli naye abayimbi abasigadde bampisa bulungi naye wabankyayisa palaso yankyayisa abayimbi mu industry atya palaso ogenda okonko nekikomera omusajja gweyita omutamiivu lwakuba saakikozesa agamba toyingira wano omwote ngumi sokamu nange ng'obusungu neŋŋamba ono kakyere yakolaki tulwanaganamu awo saamukuba byamaanyi ntwalwanagana mwanzikiriza naye neŋŋamba akaŋŋaanya nentambula nengenda bwe nakomawo enkeera okulaba bye twade tulina okukola bonna timu Good Music bu boys nga budda kunze bukuba nga bansala n'enviiri z'emabega Uncle Pinga wali oba teyaliwo? Uncle Palaso teyaliwo naye ode ezifuluma wali kati ode ezifuluma katugeze wano wowo sobola kujja ne bankubirawo nga tokimanyiiko kale kukuba kibaawo bayinza okunkuba nga tokimanyiiko naye ekyokunsalako enviiri oba olina okuba nga wazitunya bakusala za nkoto bansala zeeno kola olunaku lwe twalwana enviiri zange saaziraba oba bazisika busisi osabirawa
osabirawa mu church togenda muzikiti togenda enviri zaffe ozitemye okubya abantu ebikonde where do you pray God wo katonda wo yani bambi sokoleke yogera lwa bulumi bwa sente zange ezamalamu bwemba nakolera malamu Palaso mutima gongo kimane tukola malamu nalonda ne malanyo oyo byonna n'essaawa zino ennyimba z'oli mu kuteezi mu nganzi manyi ddala nze nganze funiramu wa kompyuta nali nsobola giyiwa kompyuta ya Palaso kuba nze nagiriko naye olw'omutima omulungi gwe nnina n'okumwagaliza nagamba kambi mulekere abe ku top tomanya alijjukira musajja olemye okujjukira oyagala male kufa oleeteza amabugo oyagala nkeera enfe oleeteza amabugo olaga nti obadde onjagala Red Pro wana abavuga bakkuba Palaso yayinza okuba teyakimanya teyaliwo bansala enviiri bazitwaliraani yani yayina authority kusiwali gwe nali nakolera luyimba kwabo bonna abankuba tewali yayina busungu yali mission ya Palaso kati bamala okukuba waddakoko nononya ku Palaso omunyonyoza baddewo saddayo kubanga era kyali kijja kubawa solidi yali yanneetamiddwa without no reason Palaso waliwo we yagamba ab'oku studio n'abagamba Red Pro nandi muwaddemu naye ajja tuwa obuzibu ajja tukyankalanya kwegamba gogenda kuvuga eryato weka ku nnyanja nnene oceani ogenda vuga eryato weka booti ogenda vuba weka mu nnyanja ennyingi n'ensi ey'abantu miliyoni zinema nnema okutegeera kyoyagala ng'omuntu omu yandigambye nti bano kamba jjeyo mbeenyumirizeemu nabo bannenyumirizeemu kubanga Palaso si gw'olina okugamba abantu mb'oyo nze namuleeta ono nze namuleeta oli nze namuleeta abantu bennyini be balina okweyogera agambe mwana nze nagira ku maanyi ga Palaso sirabangayo nakyogera ne bewawaamu obuwi bagwa bafuba obbala nti bava mu music industry Rodake baani bonna abakozesa nga weapon baavaamu industry Rodake si bunafu bwabwe akuleetera okulaga nti omuzannyo tegukola olw'okubanga ye omukoledde kyayagala ye n'atakukolera kyoyagala kubanze okujja okukolera Palaso sajja mbu nkukolere gwe shining nze nsigale nga si shining najja nange nesitule kukolera shining nange shining ko newe kaba newe mbasi kwenkanye neera nakyo yakigaana sibyogera lwa busungu bungi naye Palaso weekube mu mutima ote ebintu bitambule kuba gwo bisibye bitya yasibye music industry ye Uganda yabanigo kuba ndoza agala ba primary be babayimba school choir ndoza agala ba vairota bamuyimbirenga school choir abo tabayinako buzibu naye bwojja ng'oli muniga ngaye ne woba toli mu territories naye ng'okuba ekintu ekiringa ekifaana ekiringa ekiri massive kubanga kati Palaso weetwala okuba nti abo bonna bavairota abaana bayimba school choir naye buli avaayo n'ayimba mukalo obulungi ate ovaayo n'olaga nti bw'aba tovuddeyo kuga nti yakuyamba oba oyagala geemu agiveemu addewa munnange nga naye ye fikaaliya ye future ye Palaso wavaayo bweru n'ambitions manya abamu baaziyina ambitions wano era bangi abakutya abaganya okuta music waabwe ngagamba Palaso ajja kunnomba n'ensuulu bangi nno abatta okuta ennyimba abayimbi nga bapukamingi bano munywamu ku mwenge nkola mu vibe zange kuba yeyeyo nga batya nkopi obadde ki nkopi neto mbrand gabo otyo kati kulwa violence gyayina atadde okutya ku music industry kulwa violence gyayina tonati bebe kulwa ayina violence ne violence wakoma mu kwogera ate awabula Palaso tawabula wabula ayagala okiveemu kati kiveemu nzirewa ndyewa bwemba natondebwa kuyimba ankopi nga toyagala nyimbe oyagala ndyewa golo kati njagala ombulire kati nze yankuba neva mu game nenfuna obulimo obuli cheap bwenkola Palaso ina mulimo kigwosobola okukola tubisinsi atuludde mu kamera ng'ogyeko okuyimba mulimo kigwosobola okuba naye bwatya bwentandika obubwo wabaayo akulemesa oyimba gw'owulira otya kati embeera gy'owulira eyo n'oli gw'olemesa omulala gyawulira kakati ani yakanja wano bavairota bayimba school choir kati gomulaba abanonyo mulaba abaliko music waabwe nawe omuwulira wa kikyala bw'ovaayo n'okuba music ali romantic nga w'abaami
oleza nno obuzibu awo abo mulina kuteya kuba saawa najjo juzi nga saa atandise okutenyimba kumukumu ninga saaha gwokuba wamusanga mukeefu emu wagimusanga muno ng'agimazeemu emyaka nga 8 naye era olw'okuba alina ayita ez'okumukumu ekyo kikuwalanya so kati gwe kyoba omanyi oba okubya oli aluddemu gw'osanzeemu kati bangi abatya okufulumya lwakuba ggwe n'agamba naye bannaaye ekintu kitambule abakubanja basasule beera free ensi gijjeeko amaanyi Uncle Pallaso jasinze kwe kusaba kwange ensi gijjeeko amaaso abantu batambule ne music waabwe so sandi sisikuwalana sola kuwalana muntu gwe nayagala namwagala nno Pallaso yayita alina sente banja be yayambukirako ba manager gizi bani sijja be tebinkwatako ebyabo simanyi byabaawo bitya naye ebyange okusiza kulaba kwange Pallaso teyeyamba yekka okutuuka awo waali kakati teyeyamba ngaye personal tonanyiiga kyekirungi tonanyiiga sinaba munyiiga kakati embeera eno mugenda gisolovinga mukyane Uncle P Uncle P ndabanga atali rigidi nnyo lwakuba gumulanga ali rigidi neze ndabanga atali rigidi Pallaso twakuyamba fenna nga we twakuyamba n'obaako wootuuka n'otwerabira n'otwesonyiwa n'otuvaako fenga feera gye tuli eno nja kubagatta wamu kyetwandisabye okendeeze violence osigijjeeko amaanyi kuba ffe twagala kulaba ku bayimbi bapya twagala kulaba abayimbi abajja kuba nange kennyini ndi muyimbi nayimbira ewa Pallaso nga nkola engoma zange nenziyimba nangamba lekerawo yimba mu ngoma zange nga nkoze engoma yange ku studio gye yaŋŋamba gyagenda okunkolera nkoze kuba nali njawula neŋŋamba luno Pallaso ajja dduyimba omwamaana Pallaso mwana onkuumidde nnyo emabega ate nga nange njagala kukulembera kale newemba ndi mabega naye paka sente onkuumidde mabega tompa kasente engoma oziko yammwe abaproducer abakyamukolera mbasaasidde you never going to see your future brighting simanya ba chemical nice temugenda kulaba yo future ngebe shining mwakatandika fa bamuzimba batandika edda tuliwo mulabire kufe pozikongo nawe ogenda yimba tasola kuwa kolabo chokoleke kati ensonga eno yakole kyanko piki kyomwetaaza ansasula ensaji de kamani ekyokujja amaanyi ku nsi bwaba takisobodde nga tukitadde wali buli luyimba oluli mu kufuluma olwa Pallaso ndumanyi va ku bino mbu lwange kuba kati yazifulumiza mbalala nekinga omunazimba foundation n'akanyuga naye muganda kino kyenkubuulira nyimba tezigenda kusala kutuuka woyagala nga toliko oli kino siri mu kolima naye kyeŋŋamba senga ndowooza waliwo ennyimba zeyafulumyawo ne Chameleone nga nziwulira nze nazikola naye nga mpulira nandibadde ngattawo n'okusinga ku ekyo nandibadde nkikola okusinga ku ekyo kyafulumiza tankubirangako simu naye ng'obukyayi wabujja tankubirangako simu naŋŋamba Red Pro gwobulawo banekenzo yankubiranga ku simu banankulimba kubya omuntu oba omutamute mulungi mute kale oba omukooye musizono mute bulungi Kenzo yankubiranga ku simu naye namukolera yankubiranga ku simu ali mu studio nandaga Red Pro gwobulawo jangu tusetinga okolere ngenda enamba yange ne bwenjimuwa mirundi emikatali nkubira ndi alone tukole bwetuki tudde tusome namba waliwo omwana atandika eyo yandiyagadde omuyamba waliwo omuntu alina studio agisetinga kati nga yandiyagadde producer waliwo n'omuntu yandiyagadde okukola na partnership ne producer waliwo yandiyagadde omuwandiikirayo obiyimba business nene nnyo waliwo yandiyagadde omukolera soundtracks mu film documentaries nomukolera oluyimba kati enamba soko gisome ne Uncle P agifune osanga ebintu bino binasolvingibwa ku TikTok nze Red Pro Mastanga takiuka ku Facebook Red Pro Mastanga Red Pro capital letter Red Pro Mastanga enamba y'essimu eri 07 544 99320 naye size kuba market nze kusinga kubanja kuba waka wali waka janno waka ye wali kubanga nengeze okwejja ku Pallaso nga nejjako kizi kuba simwejjeeko just njagala yansasule nyongere ku kyendi mukola kitambule namba 07 544 99320 kati waliwo mimbi ali emuruka wajira Mastanga yakopa linyali
spelling zaawukana zo naye yalijja mu mbalaasi waliwo embalaasi gye bayitanga masitanga ndowooza Jose Chameleone n'egundi yali agivuga Wyke Benda naye nze sitegeeza mmotoka massive tanga kati tosobola kukiteekayo kyonna gamba massive tanga masitanga kyonna naye nga just a word era spelling eri MASTAN teri eri U ey'emmotoka spelling ndala kale gwe mwana wa Katonda nze nzikiriza nti ensi eno nnene ffenna etumala ate nze nzikiriza nti omusubbaawa gumu tegulina kyegufaako nga gukolezeza emirala waliwo abantu betulina okulabirako music industry ababikoze era nga bakyabikolera ddala kiba kimalamu amaanyi amaloboozi nga gano okulabikira ku brands zaabwe wadde ng'era nzikiriza nti bakyalina omukisa okubitereeza be babisengeka be babitandike be bakumamu omuliro nze nzikiriza nti abaana abato bonna bagenda kulabira ku ffe ngera naffe bwe tubayambako okukula ng'omwana omuto tunulira nnyo omukulu okule naawe omukulu tunulira nnyo omwana ono omuto omuyambeko okukula togenda gireka nga nkalu zo tuzaalibwa era tufa senga abafa baali baviirawo ddala ensi yandibadde nkalu naye bw'okula n'ofa waliwo abazaalibwa tosobola kukula n'ogamba abano tebazaalibwa bagenda twala ekifo kyange nze yankopi omu ku bantu bendaba mu mulembe guno akwata ebintu era yeekuumye nga at least akyali positive zino ensonga ntini nnyo tusabe Katonda zirema ate kuzimbulukuka wabaawo ewatali bwenkanye ewatali bulambulukufu kakolwe just ebintu bino brand yaffe esigale nga y'amaanyi kubanga nze omu ku bafaani ba Nkopi nyinza okuba sigoberedde nnyo naye engeri gye yeeyisaamu ebiseera ebisinga nze ndaba nti omu ku bantu besobola otandikirako okuzimba omulembe omujja nate n'okuteekateeka abaana b'ensi yaffe nti olaba at least yakyali little bit soba era afubye nnyo kubanga ali soba mu nsi eno embi okwawukanako ku brands endala kale Nkopi omukulu ono Red Pro ayina ensonga ze zayisaawo twazitegeera bubi zikwatibwa ekisa mukwatibwa ekisa omutegeere oluganda luddewo sinakindi obumulumulu bonna kusekulwe kujeewuwo nga nzize kukima kasete oba nnoonyaako bw'oba osobodde akasete kange okampe sobole okwenyumiriza nange mu bye nakkolera bwewaawo kulatuna n'ensi yange mweraba